Omwana jali alivine soko sasulo wa boda ko wedda alinze sente Bude boda tuina mu 10,000 sasula boda boda 12 wachaliyo boda ya 2 kasanvu kuba tulese n'omulwadde ate embeera ogimanyi nga sasula oke aliddawo negwazo omulaba kakikoleso gyo ojjangalo omwana okimanyi mulwadde yeetaaga juisi kawunta baagala emitwalo 2 avala abadokita negwisente zo zikolako ddi zitugasako ddi sente zange za kikazi mwami za kikazi nika tutugenda okufiira omwana olwokubanga gwe sente zo za kikazi tezikwatwako nze sente zange zenkola zigasanze 2 days back bakasudde omusaala ozigenda kungasa ddi onoonyerezaako anti era zange olinganga gamba ti omwana namwezalamu nze kanzeko omwana wange nze era omwana owokyo obula obuvunanyizibwabwo buli kimu gwalina kikwasaganya kuba obuvunanyizibwa you sit home manye nti ndimukulabira kuva ku epaka ku zedi okolako tekungasa omwana wange aliddawo nendaba omwana wange sinyakudako ebya serious mayakola za kikazi ekitagwa where is my kid ndowooza obiwulidde ebyo kiki ekikuyisa mu kaagundi ebitabo ebitukuvu nno ffe bituyita bayambi omukyala omulungi aba mwetegefu okuweereza ab'omu maka ge era akakasa nti omwami we owamu n'abaana be baba basanyufu akaseera konna kikulu nnyo okuba n'entegeragana ennungi wakati wo n'omwami wo kubanga kino kiba kibayamba okukkaanya wamu n'okutegeragana ku buvunaanyizibwa oba oli awo n'okwewala ensobi eziyinza okukolebwa wakati mu kulaakulana kwammwe gw'omukyala si kirungi kulekera mwami buvunaanyizibwa bw'omu maka gammwe bwonna ate nga naawe okola kino bw'okikola kimuleetera okulabanga ggwe eyeefaako yekka oba nakyemalira mu mbeera bwe ziti mwe muva ebibuuzo nga bino okolako kunnyambirawa oba oli awo n'abamu kyekibaleetedde okugaanibwa okukola oba okulondako wakati w'omulimu n'obufumbo tuyige okuba n'embalirira mu byonna bye tukola nti singa ekizibu kyonna kiba kituuseewo ng'okulwaza omwana kati nga munnaffe ono nti omu ku mmwe aba talina kulinda munne jjukira nti emabega w'omusajja akulaakulana wabaayo omukyala ow'amaanyi kino kibaawo kitya kubakwasaganya na kuyambagana mu maka gammwe tubebaza nnyo mikwano mwebale kutugoberera mwebale kutwagala mwe mutufudde kye tuli mwebale nnyo naddala basubscribers abasubscribinga edda naawe tanaba kusubscribinga genda ku YouTube ononye life eno osubscribinge ate oluvannyuma okone nekkade osobola okufunanga vidiyo endala ennyingi ezibuulirira ate era ez'enjawulo